tutandikidde wano olunaku olwaleero ebadde press conference y'ebinyanyanyaanya gye bayita ensasage ebadde wali ku Makutano olunaku lugenda kubeera lwa 6 endongo entuufu eba etandika omwaka. Press conference nga bwetambudde badijje bonna abakwatiridde ekibuga Masaka babaddewo. Mbaziira Tone Suna Beni ne DJ Mutesa Pulo sibe bakiise baffe mu kibuga Kampala kati olunaku olwaleero bwe basobodde okuba ate nga boogerako n'enteekateeka yonna nga bwegenda okutambula nga bwe kutegeeza Suna Beni nga 22 ogwokubiri, Baziira Tone nga 10 ogwokutaano, DJ Mutesa nga 17 ogwokutaano bye bivulu byabwe bigenda okuba ate nga bitambula. Kati leero ensasage ebadde ya Suna ng'atubulira byonna nga bigenda okutambula. Atandise bw'ati ng'atunnyonnyola. Weewaawo abali musanyu mwenna njagala mugambe Suna. Weewaawo mikwano gyange mbalamusizaako emirundi egitabalika. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagiranga obutassa mukono. Buli mwaka ne tusimba akagere ne mutakoowa. Lero tandike bya buli mwezi. Watandika endongo eno bagizimba nammwe. Kubanga abalala tebaali bangu baali bakambwe. Kati ne tugamba nti ffe katwetuulire wansi ffe be bayita ab'okugulawundi munnange nga tuzimba endongo yaffe nga bagamba nedda munnange abantu b'owansi ne twekumaakuma bagenda okulaba nga ffe tetweryamu nkwe nga tujjuza nga ffe bwe tweyita waffe wajjula bagenda okulaba ab'okirasi ez'owaggulu abali ku kituufu ng'ebyabwe kale omukulu nga bagezaako okutangaaza kyonna wano nno bebaliza DJ Mutesa Pulo okuba ate nga yabalaga ekkubo owulira kakati byebyo Mutesa musajja waffe nnyo bw'abeera ku mikolo gyaffe nga gino tuwulira essanyu. Mutesa kyogera nnyo ne ŋŋamba nti be bano baganda baffe abaali ekifaananyi kyaffe mu nkola emirimu gino. Ekintu ekyo nno kati waliwo omuntu ate gwe kisobola okukanuulira okukyogera ambaziini nti nno tetwabeeranga eyo gye twabeeranga nga ne twegomba engeri ba Mutesa gye bakolamu emirimu gyabwe ne tubalabirako nnyo naffe bwe twajja ne tutereeza naffe ne tusandikira ku bye baatereeza ne tusitukiraawo naffe. Mutesa weebale nnyo abasajja byakulabirako by'amaanyi era bingi nnyo bye twabalabirako ne bye baatulaga biki mwami Mutesa tusanyusa okulaba obeerawo wannaffe tulaba tugumire tuba tugatuuziza mukulengalo nammwe okitegedde. DJ Mutesa Pulo abaddewo awo endongo ebeera eteredde bulungi ey'ebinyanyanyaanya be bakabaka b'ebinyanyaanya mu ggwanga Uganda. Embeera nga bwetambudde bategeezezza bingi nga bigenda okutambula. Baziira agambye atya kitu mukikola kusooka tukikoze ebbanga eriise mabega muzze mutulaba butuzze tutambula. So ku Lwomukaaga luno ate musuubire kisinga kubanga ffe twagala buli mukolo gwe tuba tutegese twagala nga gusinga ku gwabaddewo eggulo era kyetubasuubiza this time around kati naffe mutuyambe ekintu kimu mujje okukosa okujja twekakasa mugenda kujja naye mujje nga bukyali kubanga twagala latest sawa nyaffe tubenye nga tulinye ekituuti katitegeeza nti ebirabe nabena bigenda kuzanyira mbudde buno busooka then kati ffe ku saawezi ez'ekiro tutandika okuba disiko paka enkya ku saawa mmeka kisaana muno okukala ekyo okitegedde bwe kibadde bwekityo. Press conference etambulidde ddala era nkikola Lwamukaaga buli mwaka nkikola buli lunaku lubeera Lwamukaaga olw'ensonga amanjagala enkeera bakyaliba nga babodaboda basobole okubeera nga ate bawummulamuko kubanga basimba akagere mpaka enkeera ssaawa 4. Akati omuntu balina okubanga abulukukira mu lunaku lwakuwummula awummule bulungi kubanga eno endongo y'okusimba akagere bw'ogivaamu kituufu n'omukyala aba asaana nakuyisa nti bebi bulikayo. Aya Suna ategeezezza nti kati ebbanga lya myaka 7 ng'ebinyanyaanya bye bikyakwatidde endongo y'eggwanga Uganda. Wulira emyaka giweredde ddala kati nga tugenda myaka nga 7 kati kuba endongo eno buli mwaka era abawagizi baffe tebanvangamu bajja kitegeeza nti nno ebintu bye tukola birabika birungi kubanga nze sibona yenze omu
bantu abatabona nnyo nakwegayirira abantu bange nti mujje wabula mbategeezaako butegeeza bambi nga bajja era mbeebaza abawagizi baffe kale yembeera egyo abadde agezaako okutegeeza agambye nti embeera nga bwegenda okutambula waliwo abaali babapima ne bagamba tebayinza kutuuka mu myaka egyo ebinyaanyanya bijja kuba bigudde babagambye muswadde katonda yabisetinga si babisetinga mukama katonda yabisetinga bo baba boogera nga baani katonda ono yabitetenkanya ate era katonda yatuleeta kyova olaba fe abatweyimbyemu okutulwanyisa okutusuula bangi nnyo naye buli bwolwanyisa omuntu katonda gwe yaleeta obanga anyonyogera katonda yennyini dairekiti gwe katonda gwe ate nga ye katonda nantamanyiirwa n'olw'ensonga eyo tukyaliwo nga katonda akyakkiriza era olunaku lwoliraba nga tetulabawo omanya nti era katonda eyabigera ate era ageze ekirala naye nga tubadde tukyaliwo era tuyimiridde bulungi tukyebaliza mukama okitegedde yembeera bwetambudde bwetyo bababuuzizzaako lwaki temukuba wakati mu kibuga lwakuba endongo tebakkiriza kukeesa naye nga ne Lugogo eyo nafu nnyo mu Kampala wakati obuzibu bwa Kampala wakati era ekisooka na wano wenyini tuli Kampala abantu abagenda e Lugogo era nabo bava eno abantu abagenda e Lugogo tebava Lugogo nti basula Lugogo mu kisaawa awo era nabo bava mu bitundu ebyetooloddewo ng'eno oba oluddawa era be bantu be bamu akuba kati ky'abantu kyabalemera mu bwongo bwabwe waliwo n'abalina endowooza mbu abantu abajuze ebivulu byaffe mbu ku makutano wano mbu bava Masaka omuntu nno munnange n'akiremerako banange abantu bavudde Masaka wano bannange abantu abaana bamuno bano bonna bumulaba abali wano baana ba wano abaana abayize nga bawulumula booda abayingira wano baana baffe baakuno just lwakuba nti era omuntu bw'oba olina akantu kokoze tabulako ngeri gyagala kubeera nga mbw'alagamu nti era kibaamu naye nga kya butonde naye nga mu byonna kasita ebintu bijjula ekitugaana okukolera mu kibuga wakati ng'e Lugogo tewakeesa nze omuwagizi owange sina bwe nsobola munnyonnyola ng'avudde mu bende mbwendongo tugimaze ku mukaaga mbuddayo era nze ebimu ku bintu ebirinzija ku ndongo ya kuno kwe kunnemesa okukeesa wakiri ndigyongerayo mpaka mu Lwera gye bakeesa naye nga bukya nze buli wantu kati nga bwalayo twakuba endongo eggangwa ey'okuddiza ne balitugisaako ebyuma ku 8 alinda banzize eggangwa aliba mwana wa mwana tusobola okuddayo nze toyinza gamba muwagizi wange mbu endongo takeesezza genda okitegedde embeera bwebadde Suuna bwayogeddeko ne bannamawulire bamubuuzizza ku bizibu byakavaamu ebizibu biri biti awulira ebyo kati sibirabanga bizibu mbirabanga ebintu ebya bulijjo kubanga byabaawo nagenda okubuuliriza nga abantu abasinga bonna naye kati ensonga eyo nyinza okugamba nagenda okubuuliriza nga buli aliwa n'agamba nti nga tewambuuza nabuuza bali kulenje eyo nayogeranga n'abakulu abali kulenje eyo ezewaggulu ezibauza baimwe bino we mwali mutandika okukola ebintu ebyabagagga mu obulamu mwabusanga mutya bagagga bye nabuuzanga ne bagamba nti nno obuntu bwatubonyaabonya naye nga kitegeeza naye nga kale kanawo tuse mu lebo za abasajja abanyumya ngomanye ebbeeyi y'amategula ojogenda ogalabuze gasimba ennyumba ya mwamba bannanga asajja wagasiira wajoyiye ku sirabu ojo omuyiwa azimba mwamba zaffe ezo eziggwa bulungi kati mwakomawo ekivulu kigenda kubayo ng'ennaku z'omwezi 22 ensonga ezirimu amagezi aya basi waliwo abayimbi abagobeddwa mu binyaanyanya ku makutano ku Lwomukaaga bano abajja n'eggaali kigenda kuba kitya abayimbi sibaagala bajja n'abantu ne bakuba bakasitoma bange kubanga bakasitoma bange abo kyekyobugaga kye nasigaza buli bwonkyankalanya obulamu bwange naye nondekera bakasitoma bange anze oba onkoze bulungi efujjo yonna eddala kola naye nze nsigaze baganda bange bano kasita baba basanyufu ebirala so kati nagenda okukizuula nga n'omuyimbi atandika mulisewo naye ayagala gye n'eggaali omubuuzi wa eggwani nti nze rasita kongoli nomubuuza wayimba ki akayimba nambasa jangu ewange kavugira ku lediyo ki nga situkalaba nga adda kugambye ogenda okulaba nga omugabe wayi kale yingira gagamba anti ndenda bakyali bange balinga 10 n'alyoka ayingira nabo bayingira bakole ekkubo kati bwe batekawo ensasaggo bantu betegerezanya ajjanga omuntu tebamutegeera bwe baba bafuluma ne bakuba abantu ebikonde ne ŋŋamba nedda
nze ku lw'obulungi bw'abakyali bange tetugenda kubeera n'abayimbi wamma mujje banywanyi bange. Kale yembeera bwegenda okutambula kati gwe DJ agezaako nga tojjuzanga ku kisaawe. DJ atandika genda osooka olabe ekigenda okubeera ku makutano. Buli DJ naayitiddwa okwetoola eggwanga Uganda wekigenda okubeera. Kati ebivvulu bitandise ebyaba DJ abakola ki abasinga. Kyekibulayo kanzije